Mu kalulu k'obwa pulezidenti n'ababaka ba Palamenti akakaggwa ekibiina ki NRM tebyakigendera bulungi mu Buganda. Baminisita okuva mu Buganda bonna ng'otandikira ku mumyuka wa pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi baawangulwa. Kati minisita akola ku nsonga z'obwa pulezidenti omusango agutadde ku bakulu abamu mu bwakabaka bwa Buganda. Katikkiro wa Buganda abadde abyogera openly. Kati bwakugamba kyakugambira kyotwala. So let us tuleme okuteeka emitwe wansi mu gundi mu musenyu naye tufeesinge reality bwe tuba tulina kukuza okutwala ensi yaffe Uganda mu maaso. Mu Buganda mulimu ensonga nnyingi. Nze ze nnyinza okulowooza lwaki kulonda kwavuddeyo nga bwe kwavuddeyo bwe kuti. Ebyobulamu, ebyenjigiriza, obwavu, emirimo, enguudo, ebintu bingi, obuli bw'enguzi, naye wabaddeyo n'ebintu ebirala ng'okutta abantu. Abantu battiddwa nnyo wano mu Buganda. Waliwo abattibwa mu mwezi ogw'E11, waliwo abantu abadde battibwa, abakazi bawambibwa, ebisiba nga biri wano mu Buganda, waliwo kibba ttaka. Ezo zonna nsonga. Naye tulina n'ebintu ebirala bye tubanja, twagala federo. Ono ne Ekleziya katolika tagitalizza. Archbishop Kizito, yes, abadde abyogera. Era obukakafu bulina nti Catholic Church yagambanga abantu nti bannange emmwanyi munogezengedde. Emmwanyi munogezengedde kitegeeza ki ekyo? Okunoga emmwanyi ezengedde nti ate kakati waliwo institutions nga towakanya. Togenda mu church n'ogamba nti wakanya bishop oba wakanya ki. Minisita Mbayo ategeezezza nga bannaddiini bwe basaanye okuva mu byobufuzi bakole omulimu gwabwe gwe bategeera obulungi ogw'obusumba. Ebyemmwe bya ddiini si politics. Tetusobola kugattika kino na kiri. Tasobola kugattika kino na kiri. Kola kimu kyokka bannaddiini endiga bw'eba ebuze egijjeeyo gikole ki? Yes. I believe singa bannaddiini bakola omulimu ogubatasaanidde okukola. Twalibadde ne harmony bayuth baligenza astray. Wabula ono ategeezezza nga NRM bw'ejja okukolera awamu n'abo bonna abalondeddwa mu bifo eby'enjawulo. Tuli beeteefuteefu okolagana na buli omu yenna kubanga NRM si yaba NRM bokka, government si yaba NRM bokka, yaba bannayuganda regardless of oba oli wa NUP oba oli wa FDC oba wa People Power. Uganda y'abannayuganda bonna. Mbayo ategeezezza nga gavumenti weteekateeka emikolo egy'amenunula egy'emyaka 35 nga gyakubeera mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Aaron Mukama, NTV.